Ebiseera bingi obutale naddala obwo buli mu kibuga Kampala buzibubeeramu enkaayana ez'enjawulo ku nsonga ezekuusa ku nzirukanya y'obutale n'okulwanira obukulembeze. Kino kiviiriddeko entambula y'emirimu okuzingama mu butale buno era abasuubuzi bamaliriza bafiiriddwa bya nsusso. Okusinziira ku Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze, waliwo bakayungiriza abeerimbika mu kukwata ttenda eziddukanya obutale obw'enjawulo abamaliriza nga basibye entalo mu butale, abalimi n'abasuubuzi ne bafiirizibwa. And I can assure you we'll come back here with the Ministry of Local Government, with the Ministry, with KCCA, to learn this model. Yes, to learn this model. Why should people fight over Nakasero market? People are in court, people are in banks. Banks for what? Let these markets be given to the farmers. Let's take them away from the business people. Minisita okwogera bino abadde aggulawo akatale akatumiddwa Gold Medal Farmers Market akali ku luguudo lwa Nabunnya mu ggombolola y'Erubaga mu Kampala. Minisita ategeezezza nga baagala okuleeta enkyukakyuka mu nzirukanya y'obutale budde butereevu mu mikono gy'abasuubuzi n'abalimi. Nja kuteeseza KCCA nteeseze ne Ministry ya Local Government mu ggwanga lyonna obutale buno tubuweereze abalimi bennyini. Tubugyemu abatenda, tubugyemu abamidomeni, tubugyemu abagenda ne baleeta ssente mu banka. Ssente zaaki? Gavumenti ezimbye obutale buno. Laba Wandegeya, laba Busega, laba Fotofoto, laba Mbale, laba Hoima, laba Gulu. Buli wamu gavumenti etaddeyo akatale kali mu billions ne billions. Minisita era ayagala ebibiina by'obwegassi byongeremu amaanyi abalimi baddemu okubeera n'eddoboozi eryawamu. When you have a strong cooperative, you can manage your whole value chain. You can manage a market. You can have a strong voice to bargain with a processor or an exporter. And if you get an exporter or a processor who has a reliable source of raw material, that person would not want to disrupt his or her supply chain. Omusumba Robert Kayanja nga mutandisi w'ekkanisa ya Miracle Center Rubaga era nga yennyini katale kano ategeezezza nti yakatandikawo okufunira abavubuka abaali abamenyi b'amateeka emirimu, n'ategeeza nti kati batandise okwekulaakulanya. Ebiseera bye tubaddemu ebikajjo ne bikula bingi nnyo, tolina bw'ogenda bitunda onobiddamu otya. Kasooli bw'ajjanga mungi nnyo bbeeyi n'egwa, osobola bitunda otya. Naye bw'oba ng'obadde ne bakasitoma bo bulijjo b'osappulayinga ng'oba supplyinga ku price entuufu, kitegeeza nti era bajja kukugulako. Zubairi Lwalira, BBSKATI, Gambuuze.